Tochigeza nolimbe myaka tochigeza nolimbe myaka zejange sijirimba nanga mikono jange mabuzisa ko masirye mutya olidechi mole bulonji mamale ko teveza manemne fetisa tutambula ngati bine bita itechiro munange ne pista tu ya gondi seti kamba ngane pista tu abakola program lwache muvunula bobi mikono mabuzisa ko ngabulijo ngati onakolwa lero tubaletedde ekyakabi gravity omutuju waneno ku cricket oval watuli onakolwa lero banji nyabayimbi bali wano abantu babayingidde omanyi okugera kubawo bulijjo ngeyageya naye bambi gravity afunya abantu nenga bali emitalo w'amayanja mbabuzizako abali Durban abali South Africa abali Dubai abali Johannesburg abali UK mwana mbabonzeko mu magezi n'abali Masaka wano Kampala ku mirirwano mwana mbabuzizako mikwano jange mbagala nnyo anti munange ngenda kumakutwala ku stage nkuyingize cricket oval olabe omuyimbi omu obwana bwabadde obusibye wato wabadde wabana balenza abasibye buwato bana baliko ba B2CA waliwo omwana aliko Lydia Jasmine kubanja bonna baze Spice Dana banji sijamba mentioninga bamalayo wabula nkutwala butwazi ku stage nawe berenga ate okinyumirwa ku kamera Abdallah Musaka kikwasaganya Pesato ambassador w'Abanyarwanda makutusako ebyakabi ebyocha Gravity omutuju wetuli waneno cricket oval Rugogo tugenda laba concert ye bwetambula egwetya etandiketya so gwali ewaka tuba tukuwa guno omukisa obirabye nga bwe byatambula lwaki sikuyingiza mu Lugogo obinyumirwe nga eyagenda n'asasula n'atuulayo otegera bulungi byonna ebyasivi mutima mugabi byonna yebikola bana yenna yagalira mu kintu kino naye nga bakela ifuba ne bateekamu ensimbi nga bulijjo kula programu yaffe ebiyitayite kiro ate nga Faluku yasematemala screen yo ate munaye nga bulijjo tuyingira Lugogo Abdallah Musoke twagala abantu bano kyekiri e Lugogo ddala kyekiriyo Let's celebrate this with another hand up in the air. Let's go.
Itaitachiro ati kugambe ndi wano ku cricket oval mugana wange Gravity omtuju watch ku bidansanze wabayimbi banje nyaba akari anti Jazima Boko ndi wano ndikira ku representinga tujjuza cricket oval nati akapenda ko bakutegera wakulire bisoma mebyendege wakulire bisoma sikulira wakulire bisoma mebyendege wakulire bisoma
omukwano gwangukumye nze savu yanjikumye yo one man jazimavoko mwana owamavoko ati mpita n'amaloboozi mpita nako gonna mu aluto mu face yenze ndi bulungi nnyo sinadde wannuma Layira lwaki oyagala okuleeta ebizibu mu ggwanga Jani naye nga Okay, kale bakange maba abalabi ba ABS TV. Naye nga kyekima abalabi ba ABS TV bannaye tuli wano tujjuza ku Cricket Oval bampita Jazimavoko mwe bali kuwagira music w'abana Uganda Donzi family na Kihambo management kyekimu mwana big up on yourself mwana mungero okuwagira sigena ba disappointing abana Uganda music gyali mwana mungi mu store kyekimu bimanyi mwana obwedda njoya ndeku sikuwulira ntunya ndeku kanywe obwedda njoya ndeku tuli wano ku Cricket Oval Never nange mavoko kandeka wano ABS TV program ya Erita itachiro ngabulijo nenga mena bagala nyo Osana na panga wakati chabala, omutima wetu kumanja bala.
tusanzeewo omunnanga emiti gy'emito nagyo gigamba nti basobola okukola Gravity kyakoze olwaleero. Gravity afunye abantu ogamba otya? Mwana nze kyendabeewa andikiriya. Oli bulungi? Bulungi nnyo. Amannyako? Amanya nze Jim Snipe omukulu wa dance olw'omupira. Olina nnyimba mmeka? Nze nnyimba nina almost ennyimba nga 5 kati. Ng'otandika okuyimba weegomba ani? Nze natandika okuyimba neegomba omuyimbi Bafana ng'akuba dance. Bafana? Yeah. Okakasa kubayo akapeera ka Bafana konna. Gulumana sonye guno muziki gwana basomi. Gulumana sonye guno muziki gwe. Pulo nenga mu butuufu olabye Gravity kyakoze olunaku lwayo gwolina essuubi emyaka ng'emeka nawe osobola okifuuka. Ekyo ffena kye tulwanira ekyo tonkimanyi nange nja kikolako olunaku lumu kasanga wetuli. Okay. Kale mu butuufu weebazeewoko kubanga tetulina kadde katutwala abawagizi ba ABS TV obakoolo bagambe nti muwagire nze amanya gange nze gundi nira akayimba kange. Yo amanya wampita Jim Snipe abalabi ba ABS TV mwebale kuwagira TV ABS. Muyimbi wamwe wamwita Jim Snipe sofani nawe nyimba nga 3 kati ni mukutambuza kampole vide. Tumira girlfriend kute. Kale tumidde ko sister wangalie waka. Kale n'abalala bangi. Kale kikala kyange kwata omwana omuto agambye ati atandikanga yogomba nziza Bafana so munaye mukukuwane Gravity yayita manyi kyanabeera mwana babuza akabali mu bitundu ebyenjawulo program ebiyita kino kate kamba twalire ddala mu maaso cricket oval kyekyamazima Gravity omutujju agikubye sijja mugeya olwaleero mbaagala nnyo. Katono sikole ku bulango bwa bakama bange nkyali mu cricket oval lugogo lwa mwana mulenzi Gravity omutujju wakikwatidde kukanzemu katono sogengende ko mulango bwa bakama bange kole ku nsimbi nkomewo tutandikire awo wennyini wabula mujjukiza nti nga bakela ifuba bateekamu ensimbi
program yaffe ebiyita kiro ali munaye n'obeera ng'oginyumirwa ate nga tewerabira Abdul Boutique bakankadde Rumu K61 babagamba yitayo kuba kwambaza ebyambalo ebyakabi nga kyolaba neesaza olunaku olwaleero balikuza 754-823-11 beba Abdul Boutique beba kabaka b'okwambaza ate Sherry Hair Skin Doctor Matinde opposite Barracks beba kabaka b'olususu genda beba kuyoyota olususu ubeere nga lutemagana namwe mama Afsa Beauty Center natete opposite Shell namwe babonzeko mu magezi ne mama Mididi Beauty Center namwe babonzeko ku magezi mikono gyange kangende ku katono nnyo kole ku bulango babakama bange funa ku kigalula agalule diba ate nkomewo tutatambuza sheno tulabe yagweta gravity yayambala tya byonna bijajja tulakalira mbagala kutwalira ddala mu maaso program yaffe ebiyitayitekira bateekamu ensimbi bebakela bawale natete bagamba tugendawo okubasanyuka nabo ebitula ebyokuwumuliramu babiina jalajala bebateekamu ensimbi kulwa program yaffe ebiyitayitekiro ebyensimbi mbagala nnyo kabazeeyo ku cricket ovo tulebe ekyagwa kitya muyimbi kyatayimbanga yalimu mukalango bamulanga mbagala nnyo emikono gyange katulabategula bita omulungi nanyinisho yayambala atya nkomawo tovaawo
Uganda, amanya big size baby, kumamba
sekere akasukura bagaswake nabone kugira ujumarabone bomparole kugira utamwanya ko bageragere ukosere muce itokora cyambere umesire batomero mpagana sari ese kiko yakeje makora sagari ikore kiyo ngabadego ba primary batsine yo ugere mfunye ida Akalulu kabamo fe. Bora ngani kwa doti ko. Bora bora kwa doti ko. Abono buani bade. Nachi. Pada bafta ezometa. Kicheka. Asese na. Kina bidoro kumi. Kina kumi. Kumi na gumu. Teresa sente. Asatu mukaga. Kale ngode twaro jeja abiri ja mafuta gamotoka enjasa wasatu ojotokeko ono ne milioni 4. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby,
What are you? King. Sure. Yeah. I'm so proud of Gravity. Gravity natanga iya kino kintu kinene west. Yasoka gamba konze. Na ngamba blood ngenda kola wa cricket ovo. Nemga muyayi. Neda. Na ngamba nkubulire kinalo. Omusajja ono hero. Omusajja ono hero. Yakiriza mu Gravity ainalo waliko mukono kwadi omugamba yes man. Yes master. Sema kola rugogolo. Bless you, my brother. Saba mukama katonda akumulungi weekisi akwongera amaanyi akwongera amagezi okumanya n'okutegeera. Saba mukama katonda akumulungi abe baganda baffe bano kye basinga okwagala mu mwaka guno kubanga batulaze omukwano omutima omulungi. Wandika omukono gwadi omusabireko ku lwasheena. Saba mukama katonda nga omulungi nange yampa omukisa n'ogwa Gravity. Ne baganda baffe abatuwagira abatuwa essanyu nabo ogubawe. Abayini ba Uganda tubaletandisa oyisibwamu amaaso olw'abana abaleeta abasajja okuva eri ne bagamba ne bwe muba musobodde okikola buli muntu wandika omukono gwadega cu Uganda Uganda Gravity. Facebook, Insta, please follow me. I'm a Jacaroma, so sorry,
banyukira wano nga bo balabye abantu munange be babadde lugogo cricket over kivulu kya Gravity omututu munange bwekyo bwe kitambudde waliwo kyomanja waliwo kyotalabye abadde bebuza ka makeup akaniko aba friends beauty salon beboka bakabaka bakola makeup omulungi munange bato bankikosa olunaku olwaleero buli omu omulabye dokitajoza kamiliyoni omulabye ku stage ani omulala nomugwe neerabidde olabye nanyini show Gravity omututu olabye emaali gye yeesaze era mubuuza amwambaza yabanyambaza kuyange Rubirizi concert Bana pizza doyimba nenga mikono jange bebaza obugumiikiriza obulungi okubeera twatandikidde paka wanene tukiwunzikidde badde wanene olugogo ku cricket ovo lwamuganda wange Gravity omututu bate wakikubye olunaku olwaleero wabula bali ku YouTube mwana balale tukwasaganya magezi abali mawanga ag'enjawulo sijjaga tebatebamuutira kubebale kikwasaganya mbagala nnyo timpisa twamajjaga okukakatubage matumiddeko mbagala nnyo netumiddeko omuganda wange aliawo nomuyita ime kutumiddeko mukwagala nnyo Olive kutumiddeko bebigalo ani gwendeseeyo sajjanze Juma my chairman nkwagala nnyo Marin Michael mwana sijja basosolamu wabula mbagasi wamu neŋŋamba nti timpistatu amajje g'okutaka anda ebintu ekiro nenga promotion yaffe tagendera maaso twagala okwewanguya TX Kapyata kuba bukubi kasaifu katono nnyo weereza ku Facebook page yaffe ABS TV Uganda oba sekyo weereza ku WhatsApp number eyita ku screen munayo gyaba omunamukisa awangulange ennaku z'omwezi 3 mu December wetwalira ekirabo nga bulijjo Abdallah Musoke yabeera ku kamera kwetambula naye mu field nga bulijjo ate era nga atutematema Faluko wakabiri amajje g'omukontrolumu Rigard Rich Ntale nabo babeerayo mu magezi Chris Matikeka eri ku YouTube omwana anemana mukijanjawaza Bisatu ambasada wammwe mwetegedde yezabeerawo omwana okuba nga kikusuula kandi agamba ate mwana musuule bulungi mbagala nnyo